Excuse me. Hello? Yes. How are you? Fine. How are you? Are you the one in charge here? Yes. What's your name, sir? That's Bedea. Eh? I want to talk to you. You see you're removing number plates and so on. We are told there's voting happening here. Nga Joel Ssenyonyi amaze okutuuka mu kikomera ekibadde kisuubirwa nti mubaddemu abantu ababadde batiikinga obululu oba babadde babba obululu obutegekebwa ku lw'olunaku olw'enkya atandise okubuuza omu ku omu ababadde mu kikomera kino amanya gaabwe. Here in this very place. No. Come. Yeah. You said you're called who? You said you're in charge. I don't bring Rugezi you, eh? There's vote rigging going on here. Wakati nga Joel Ssenyonyi tawuliriza babaddewo ng'atambula mukunguja asemberera ennyumba eno mubadde bino. Waliwo omuvubuka omuwanvu ennyaze n'ayimirira mu maaso ga Joel Ssenyonyi n'amukwata mu kifuba. Joel Ssenyonyi n'agamba abakuumi be nti temukkiriza musajja ono kunkwatako era embeera egenze maaso l'okubanga. Who are you? Where are you going? We have come here. We want to establish. Don't touch me, please. We want to establish what's happening here. We're told there's vote rigging here. We are seeing cars being. Yes. So we want to access and talk to whoever is in charge. Eh? Yeah. Don't allow this man to touch me. Eh? Hey. Yeah. Don't. This is an establishment. Don't allow this. Okay. We have had this vote rigging happening here. Who is in charge? We are told there's vote rigging going on here, and that is why we have come here. And to talk to whoever is in charge. We want the person who is in charge here. You are removing number plates from cars. You are seeing what is happening. Awakati nga Joel Ssenyonyi ne SG Lubongoya bagenda maaso n'okubanga beenyoolanyola n'abantu be babadde basisinkanye. Emabega wa Joel Ssenyonyi wabaddeyo abali mu kuwazi oda ez'enjawulo n'okubeera nti boogera obutonotono ate nga boogera n'abasirikale era abasangiddwa mu kifo kino. Yes, that's You see what is happening? You're removing vote. You see what is happening here? Abamu ku bano ababadde bakuŋŋaanidde ku Joel Ssenyonyi we balabye nga bayinza obutamusobola olw'ensonga nti abadde alina obukuumi bw'amaanyi n'abasajja ababadde bamwetoolodde batandise okubanga batagetinga buli muntu abadde azze ne Joel Ssenyonyi bonna ababadde bali emabega ne batandika okubanga babalumbagana. Joel Ssenyonyi n'abagamba temutiisatiisa. Hey, don't intimidate people, eh? Don't intimidate anyone. Kila watu wafume wafunua wewe. Why are you entering here? Why are you removing number plates? So who are you? Of cars here? You talk to him. Please, my friend. Why are you people removing So ingilotya makabomu lwaki wakati ng'okuteesekanya kulinga okutandisa okubanga kulemerera olw'ensonga nti Joel Ssenyonyi abadde awanyisiganya na bano ebigambo wamu ne SG Lubongoya ekiddiridde abamu ku basajja be basisinkanye mu kikomera kino ne batandika okubanga bafunya ebikonde gutandika okuseka. Amukavuvuŋŋanaawo akabaddeho mukwano gwange ebintu mu kubeera ng'ebyokusaagasaaga Joel Ssenyonyi naye badde batandise okubanga bamukyagguwa ebiddiridde abantu abayingidde mu kikomera kino mu mbeera ey'emirembe nga ne Joel Ssenyonyi kwali n'abamukuuma babafulumiza. Sorry. Imuka. Bana ngasuje mumuyambeko. Mumuyambe.
Embeera bwegenze maaso n'okuba nti yeetabuka, Joel Ssenyonyi abasirikale be abamukuuma bamwetoolodde era bagenze maaso n'okuba nga bamusikawo ne bamujja ku scene oba ewabadde enjega oba embeera enzibu eno. Mwana mulenzi oyo gw'olaba ku screen akubiddwa bubi nnyo. Ntegeeza munnamawulire wa NTV. Msitule mulete. Mulete msitule. Mwana mulenzi ono munnamawulire wakati nga bamuwala n'okuba nti no bamwetika. Abakuuma Joel Ssenyonyi abamu ku bo be bamusitudde wamu ne bannamawulire banne ne bamuteeka mu mmotoka kipayopayo ne bamuddusa mu ddwaliro. Eyo gye tutegeeredde nti embeera gye bamutuusizzaako ebadde enzibu nga n'obusajja bwe bulabika bukoseddwa. Because of when the quarter one over Musumari got the Musa. When the camera is here. Steve, what did I chichi? Bamukubye. Steve, obadde okola ki? Kati kamera eriwa? Kamera. Bayitu train man, this is a camera yangu. Basirikale yagitutte. Basirikale ababete mwaliani buute. Kawempe North. Akalulu k'omwaka 2025 akatutegeko obutegesi okugenda mu 2026 we kagenda okubanga kaggweera nga tewali akenyigiddeemu atafunye ku mbeera nkambwe ekalimu okuviira ddala eri ku migga egyakubwanga abaali bazze mu zi campaign wamu n'abali mu campaign bennyini. Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero Asimatusse embeera ebadde enzibu ennyo. Waliwo abadde ayagala okumukuba azze 1-on-1 naye n'amukwata mu kifuba muno oba n'ateeka omukono gwe mu kifuba. Wabula Joel Ssenyonyi ekisinza okuba nga kimuyamba be bakuumi be gayoyo ne bamukwata ne bamugjawo oba ne bamugamba tagezaako okukikola. Emisinde Joel Ssenyonyi gyafubutuse mu kikomera kino gibadde gikulaga bulaze ekibaddeyo olw'ensonga nti ne munnamawulire wa NTV agenza okufuluma nga takyasobola kutambula. Kale katusooke Joel Ssenyonyi ekibadde kimututte mu kikomera kino n'omukulu Lewis Rubongoya kyekyokuba nti bafunye intelligence nti wabaddewo abantu ababba obululu oba ababutiikinga. Wabula bino bigenza okutuukawo nga wayise essaawa 2 nga Bobi Wine akoze tweet ebadde eraga nti bafunye akuuma oba ka app ke bagenda okukozesa ekawempe bo ng'aba NUP Bobi Wine n'ekibiina kye okulaba nti tewali bubbi bwa kalulu kannalukoola bugenda kubanga bubeerawo. Era Bobi Wine bwe yabadde akola tweet eyo ayina engeri gye yatutegeezezzaamu nti yatugambye nti Kawempe North goes to polls tomorrow. We shall be voting Honorable Nalukola Erias Ruyimbazi. Our comrades in the diaspora have designed an app, Vote, that will help us tally. Akatwa ku Bobi Wine abadde yakakateekayo ka app ng'era nnyonnyola abantu ku ka app ako ng'abagamba nti results zonna ez'obululu obugenda okuba nga bukuŋŋaanyizibwa wali ekawempe bagenda kuba nga babuteeka ku ka app kano nti kajja kuba nga kabayambako okubeera nti tewaliwo kalulu nakamu kabbibwa era okubeera nti obululu bwa kandidenti waabwe Erias Nalukoola bugenda capturingibwa bulungi ewatali kuvuvuttanya konna. Era ka app kano Bobi Wine olwamaze okubeera nga akateekawo abawagizi ba NUP ne bagamba nti kyekyo ekyaffe kyayengedde ekintu tukirina mu 5. Wabula ate Joel Ssenyonyi abadde akyali mugamba nti ekintu tukirina mu 5 akalulu ka Nalukoola tukayina mu 5 ffe tukalina
waliwo abamu bagulizaako ne bamugamba nti saidi z'ennameere awo waliwo ennyumba mu kikomera mulimu abantu abali mu kubeera nti bali mu kutiikinga obululu oba abadde candidate ki gwe batiikinga ku bululu obwo ekyo tekinnategeerekeka Joel Ssenyonyi olubiwulidde nga bw'omanyi nti atambula ne security ye wamu ne convoy ye bagenze maaso n'okubanga batambula wamu n'omukulu David Lewis Rubongoya ne batuukawo wabula embeera ebadde nzibu nnyo Joel Ssenyonyi olutuuse mu kikomera kino ababadde munda ne batandika okujja number plates ku mamotoka gonna agabaddemu munda ekyo ekikoleddwa nakati bangi bakyebuuza lwaki kiba kibadde kikolebwa bino byonna bikolebwa ku lwa mwana mulenzi oba omukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Elias Luyimba Zinnalukoola ng'ono y'omu ku beesimbyewo mu kalulu kano e Kawempe wabula nga mwana mulenzi oyo yajjidde ku kaada ey'ekibiina kinawupa oba gy'oyinza okuyita NUP. So Bob Wine in fact avuddeyoko anayogera ku mbeera eno ebaddewo olw'ensonga ye tabaddewo Joel Ssenyonyi abadde ku ground ne Lewis Rubongoya. Bob Wine akoze tweet nga byakagera maaso kubanga bibaawo nagamba nti earlier as our team went and found regime thugs sticking ballot papers for the Kawempe North by-election from a house in Namere and placking number plates of vehicles. The thugs instead beat up our people and journalists, took away some cameras and shot bullets to intimidate the neighbors who were gathering. Obweninga agamba nti munnange enkya y'olunaku olwaleero oba olunaku olwaleero mu tuntutuntu awo n'embeera nga bw'ebadde tugenze maaso olw'okuba nga tugwa mu lukwe n'olw'abantu ababadde mu kikomera ekimu abagenda maaso n'okuba nga batiikinga obululu mu bumenyi obw'amateeka ate nga n'ennamba plate ezibadde mu kikomera kino bagenze maaso n'okuba nga baziggyako ku mamotoka gonna okugenda maaso n'okuba nti babuzaawo obujulizi obagenda maaso okuba nti identity ezaabo abakola bino byonna sigenda maaso n'okuba nga zikwekebwa. So ebyo nno bye bibadde sayidi eyo wabula ate era mukadeke kamu nga tukyagenda mu maaso oba nsooka entuukaawo oba nsooka enzira eno katusooke tudde wano munnamawulire akubiddwa bamuyita Stephen Kibwika ye mwana mulenzi oyo akubiddwa bubi bamukubye mu busajja era atuuse kyakaaba atuuse nga takyasobola kutambula yadde okwewanirira abasirikale ababaddewo ekibadde kikubizza mwana mulenzi ono munnamawulire wa Nation Media kyekyokuba nti abadde agaanidde kamera ovuki basuubira nti kamera eyo alina byabadde akutteko abamu ku babaddewo so kamera eno yegenze maaso n'okuba nga emukubya okusinziira ku ye mwana mulenzi Stephen Kibwika akumiddwa bubi nnyo ennameera awo era we twogerera ali mu kufuna bujjanjabi mu ddwaliro jaddusiddwa kale nga tuli awo still olunaku olwaleero omanyi olunaku lwejjo lwabaddemu vaawo mpitewo mungi kati after the dust settling mu buufu obumu baawulala His Excellency Bob Wine avuddeyo olunaku olwaleero n'akola post nga bw'ogiraba eddakiika eno post eno abadde agamba President Museveni wamu n'aba NRM mbu babba amasaati gaabwe uliriza Bob Wine bw'awandiise Wine agambye Museveni's shamelessness knows no measure. A few days back they raided our offices and school of leadership and robbed many materials including over 1,000 t-shirts and 2,500 membership cards. Yesterday, he shamelessly paraded people whom we have never seen and claimed that these were NUP members crossing to NRM. These accomplices to his crimes were made to put on the brand new t-shirts they stole from us. While some of them waved the very membership card they stole, this is addition to ferrying people from various districts of Uganda to attend his rally and avoid the embarrassment of an empty ground. We must do everything within our means to free our country.
from this mess. Bobi Wine ng'agamba nti president nti wamu n'ebitongole ebikuumi nti waliwo abagenda maaso n'okuba nga balumbagana ofiisi za NUP ne bagenda maaso n'okuba nga babbayo amasaati agasukka mu 1,000 wamu ne zikaadi eza NUP ez'obwa memba 25,000. Kati Bobi Wine agamba nti mu butaswala obw'amaanyi mbw amasaati gano ge mwalabye ku sayidi eri eya NRM, bigambo bya Bobi Wine ng'agamba mbu amasaati gano ge mwalabye abantu abo bazze ku NRM ne bagamba nti bakyuse basaze eddiiro bazze mu NRM. Bobi Wine agamba mbu amasaati ge bazze bambadde aga amasaati baagabba ku NUP. Bobi Wine agamba nti ne kaadi ze baleese nga bakutte eza NUP ezo kaadi bazibba bubbi ku NUP. Era Bobi Wine agamba nti kaadi zino manage Bobi Wine agamba nti kaadi zino bano abazze nazo NUP tezibawangako. Era Bobi Wine agamba bano tabamanyi bukyabawo tabalabangako tebasalangako ku kitebe kya NUP tebabawangako ku saati n'emu tebalina kantu nakamu ke baali babawadde. Era mbwe bwe bazze bazungazunga nga bambadde yambadde aga amasaati mabbe. Bigambo bya Bobi Wine okuyita mu tweet oba X post gyakoze olunaku lwaleero ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi gwa March omwaka 2025 nga wakayita just ssaawa zokka olukuŋŋaana olwa NUP n'olwa NRM okuggwa olwabadde nga 11 olunaku regulo. Agape Christian School somero lisangibwa Buwama ku Lyekatebo. Bagamba nti baviira ddala ku kindergarten P1 paka P7 somero lya Kisulo kyokka. Abaseddiyo omusunsozi ery'eddoboozi lyange ate era omukutu kwendi baguyita agaliwo. Kati bw'ota subscribinga kugafuna obeera weekotogedde. Liking a video. Thank you.